kyokka ekitanzanyusiza ku nsonga ya Ismah ye komenti ya Katikiro gye yakoze yampisizza bubi nnyo. Katikiro musajja muganda. Katikiro musajja yali badde akimanyi nti Ismah yadde musajja muganda, ate ne bw'ataba musajja muganda omufu tebamwogerera batyo. You don't. Kati njawulo kinza ate nali badde nkondeminga ndaba nti Katikiro yali badde ayogera Katikiro ye mukuŋŋaanya w'emyoyo n'ebigambo okuva eri Obuganda bwaffe. So nze nali badde ndowooza nti yali badde akiraba mangu n'agamba n'abaako n'empumba gy'awumba ebigambo n'otateekawo nti naffe abadde ayogera ennyo obanga agamba omubbi abadde abba ennyo. Kati bw'omala ekigambo omubbi abadde abba ennyo obanga agamba balyose ne bakola ki? Kiyinza okuligweninga bwe kityo. Manyi teyakyogedde mu bigambo byo naye kiyinza okulabika bwe kityo. So ng'ate Katikiro ofiisi ye eyina okuba nga yeebumba. Oyo mwana muto yafudde lwa busiru, katugambe kati kiteekewo nti yafudde lwa busiru. Naye obusiru, you don't condemn people because basiru. Ekyo kibeera within them. Nabadde ku kuziika Ismah ne ntunuulira abantu baganda bange bannayuganda buli wotuuka ku lumbe era kyogera omwana oyo Bobi Wine mukyawa. Kati yaddira obukyayi agenda abuspreadingire ku nnyimbe. Kyokka jjukira ku lumbe ogenda okutuukawo olwedde oba mu kunyolwa kulumwa. So ng'olumbe we wantu we wali badde ogambira nti wange soogerangako na muntu wa Besigye tutudde ffenna twesanze engeri gye tuli kulumwa katutuule. Kati bwe mutuula chemistry awajja muba musobola ekisiibyo kya nnyabo obulungi. Oli n'amanya nti olinamu ensa oba kati oluvannyuma lw'okutuula together bwe munaagenda muyinza n'okuba nga musobola okutuula awantu ne mudisikasinga ebintu eby'amagezi. Naye n'osanga nga kulumba awali pain mubbwa mwe bateeka kaamulali. Kati omuntu oyo ddala ddala olowooza taakozese busungu kukola decisions ze z'anaakola, si be bantu baffe abali mu kufa enkya n'eggulo, kyokka nga buli afa tadda. Kituufu. So nze nalirowooza nti why do you blame Bobi Wine now noga nti because yatandika trend ey'okutwala politics ku nnyimbe kubanga baamugaanayo okukuŋŋaana. Kaakati gwe buli lw'onaakola ekintu ate ekyenjagala era nakyogerako ko before ku mwami Besigye bwe yakolanga last campaign nakola naye okitegedde ng'ate gwe ndirayinzeeko mubuulidde strategy nga bwegenda okukola ki okubeera. So you can be patient and wait for the time lw'osobola okubeera even more impactful. You should not be impactful daily. Abaana bakola ebintu ebyo balowooza buli lunaku you should be doing a trending story. No, you are getting likes. You should be talking about everything all the time. No, you don't have to. So it's really painful. Yeah, probably I see it. I was seeing you with your family, coming through. Can you a little bit, Bebe, to younger you? Are you still in NRM? Of course I am in NRM. NRM. How do I live in NRM? What are your views on MK movement? Make meetings over free to express their wishes or to participate in politics. That's the democracy we are pushing. Okay? Yes, sir. This country does allow everyone and anyone to choose what they want to, if they want to join politics. Now, MK coming up, first thing, it's his democratic right to choose to involve himself or not. That's number one. Number two, us as followers and fans and gurus who want to push the MK army, we believe it is high time we try and build a replacement for the old man. Our major factor, as me, how I would put it is, I'm worried because many people do not understand the difference between leadership and politics, governance and politics. For governance, you need continuity, because for governance, you require to have knowledge from behind. Compare it with the present to take people to the future. Yes. Politics, you have to play with the present because you need votes, because you need sympathy. From the sympathy and the votes, you go ahead. Correct. But you don't need to use the background for politics.
you use what is there. Yes. For example, gone are the days when people would talk about bad roads up country, all over the country in Uganda. The roads can be bad in Kampala today, but they're not as bad as they used to be. So the effect of politics on bad roads cannot impact on a vote now. That's politics. Where a politician would say, you know what, bad roads, yes, if bad you don't roads, do this, vote for us. That would not earn you votes today. No. Security, you say, we need roads. Because without roads, even if you build a school, how are you going to get to the school? Even if you build a hospital, how are you going to get to the hospital without roads and security? Because even if you build a road and a school, without security, a person cannot walk to the school. That's why the president was going in order of priority. People are not explaining the actual aspect of priority. That's why I don't like Ugandan politicians on the opposition. Because they feel... Because we don't, our economy could not handle all the problems at a go. Certainly, yes. But now, when you understand that this is a country that has had 30 million people plus, that is between 30 and 45 million people. Yes. But depending on taxes from only less than 3 million people paying taxes. Today as we speak, yes, it is 45 million people. Okay? Yes. But do you know how many people pay taxes in Uganda? Less than 5 million people. Correct. So those taxes plus borrowing is how the economy has been running. You get it? Being compared to countries that have been depending on natural resources like oil, gold, blah, 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 blah. The president requires to be paying in Jina nange yo muntu wa bulijjo. Njirina. Maybe for you guys, Bebe is Bebe, his background here, Ava is the son of a minister, akuze tabonye bonye kiri awo, the here and there, ebintu abira ku silver plate. Omuntu ayinza okiraba bw'ati, Mr. Sali. Ekintu ekyo n'abantu akati otajja kutulima tatwogerera naye njagala nnyo kyovalaba nti tujja kusigala nga tujja ku TV zino ne radios okubajjukiza nti katugambe nti bwe mba nkusengamu kasente gye wali gy'oli gye nali gye nava ate nze Bebe Cool kyensaba bannayuganda beegendereze nti muddeyokko ku butambi mujja kulaba Bebe Cool omwavu satandika nti nina mujja kundaba sizikoledde America nzikoledde Uganda mpalapalanyiza tebabalimba baganda bange mwenna tewali agenda kukwata sente azikuteeke mu nsawo ogenda kuba olina okutoba ate ne sente ozifunanga emyaka bwe gigenda okay abasinga bano babazanya politics okubalowoozesa nti bw'otandika okukola ng'enkya obulamu butereera olaba naye abakoledde emyaka 2 tebannatereera nze mbawa good examples juzi wano nali njogera n'omuyimbi ne mugamba naye pressure yaki olina emyaka 35 ennyumba eyange gye nsoose munvumidde emyaka egisukka 2 nti siina nnyumba naye kati nina emyaka 46 ennyumba nagiyingira ndooza 4 years ago nga nina emyaka 4 naye gwe oli ku pressure oyagala kuzimba nnyumba yo mu nsula ku myaka 3 oba 35 tonnakola Sudiri Lupaleria Dr. Sudiri Lupaleria ennyumba yagiyingira 5 years ago gye yezimbidde ye ng'alaba tasobola nakuteeka ssente ze eza bizinesi mbw ateeke mu nnyumba mwagenda okwebaka otulo so there is a pressure that teri nsi nnungi nga Uganda yensi yokka mu nsi kati gye mmanyi yensi yokka erina ekintu ekisinga okubeera important yerina opportunity ezo ensi ze mugendamu ebweru tezina opportunity baazitwala dda kyova olaba ensi za developinga kakati eno etannaba ku developinga fully yerina opportunity kati opportunity gwe olina ku bridginga gaapu gwe woolaba ekitaliiwo kyoba oyiya kyova oleeta kyova olaba buli adduka e China kimwanguyirwa nti anze nalabye kano ke ŋŋenda okukola naye ne tuba nga juzi wano emyaka mitono nnyo ne toothpick twali tukyazi importing naye ng'akuuma akakola toothpick katono bwe kati naye akakebe ka toothpick ka 13,000 naye gwe omanyi restaurants mmeka ezikozesa toothpick today nabadde nkola argument bwe nayogedde ku mutabani wange ne ŋŋamba nti sijja okumusindika okukola MDD musindika na farming nakola faamu y'ebyennyanja waliwo abaasese
ekintu kya bwe yankubidde ne mugamba nti naye omanyi nti nno ekyennyanja kye bayita empuuta kati tudde kyekisinga okubeera expensive mu Uganda. Empuuta so nga ate ffe twagijereganga abantu bakyagijerega. Empuuta erimu ennuuni. Ennuuni yesinga okubeera expensive naye buuza omunauganda amanyi nti ennuuni bagikolamu ki? Ennuuni bagikolamu wuzi ezitunga abantu abazaala abakyala abalwadde enfunye ekiwundu. Ezo wuzi ezibulira mu mubiri bazikola mu nnuuni. Gloves zokka ze bambala bazikola mu nnuuni. Wano waliwo factory ekola gloves ezo ne wuzi. Kyokka n'osanga ng'omuntu agamba ye agenda kunoonya greener pastures oba opportunity wabweru. Oba ontegedde lwami nti bino ebintu tulina okubeera kubanga gavumenti intention yaayo kukendeeza mafuta abantu babenga okutambuza ebirime byabwe, transport buli weebeera cheaper, economy eboominga. Okitegedde kati mwenna muddukidde mu petrol station teri afuddeyo okugenda kulunda mpuuta. So nga bandibadde bagenda ne bagala katandikeko obupondi bwaffe tutekemu fish. My brothers and sisters abampuliriza, the best country in the world today ye Uganda because of the present opportunities. Ebintu tebinajja Uganda tebinaba. So gwe just olina ku researchinga researchinzi then ne mwegatta ate muyige n'okwegatta temutandika ideas individually. Buli wotandika idea individually gwe omululu gukuleetera okulowooza nti omanyi, you will always lack information. But when you are a group of people always mubeera n'ebintu buli omu bya discovering ne mubiteeka ku mmeeza. So kyangu amangu obutagenda rongo ba business obutafa. Kubanga kakati nze ntunuulira fact nti ba politicians baffe baali badde babeesinga nnyo ku kuyigiriza abantu endowooza n'endaba gye balabamu ensi yaabwe. Mindset. Okitegera mindset. Ne bayisima bano tebaalifudde. If we look at things on that direction, but people want to look at things politically. They don't want to buli kimu n'akiteeka mu politics. Buli kimu kyovula ba sentiments ate mujjukire baganda bange. Politics ereeta